Now, when they apply the visa, Lil Puzzle yafuluma simply because Lil Puzzle is 18 years and above. Now, Hozaambe is a minor. He's 18 years below. Hozaambe is making 18 years in December because apparently Sawa's no at least 17 years. Now, being a minor, he couldn't get a visa mu Dubai nga standalone visa eyo muntu sekinomu wabula yabadde alina kufuna visa nga ya family, which means Hozaambe okujja Dubai alina okufuna visa nga ya family era ng'eriko omuntu gwagenda okujja naye nga family member we. Now what's happening with the Dubai immigration service, we bakukolera visa nga ozze n'omuntu nga family member wo, they consider taata wo oba maama wo. They do not consider relatives. Babera bagala either your father or your mother nga gwezze naye ku kisaawe okuyitawo okuyingira. Now baali bamaze okubukinga ticket ya Hozaambe already, era ticket abadde agirina eya Uganda Airlines yabadde genda okumuleeta. Kati wano weebuulize ekibuuzo nti the promoters bakozesezza Hozaambe nga bwe yakyogedde mu ka video, oba ba promoters nabo babadde baagala Hozaambe ajayimbe Dubai, because no one would put in money to buy for you a flight ticket which is expensive right now. Eyinza okuyingira tuwe eyinza okubekwata mu miliyoni nga mukyenda ku miliyoni 2 apparently sawa zino kwa bana bali komawo Dubai bagenda batandika okusoma tickets ziri wagulu bakimanyi buli omu ayingira Dubai. Kati promoter tasobola teka mu miliyoni almost 2 kugulira ticket obeere nayo nga tayagala ojje. Kitegeeza promoter yabadde asinga okwagala okujja because omuntu ali Uganda osobola okwebuuza Hozaambe alina oluyimba olumu, was he really that much a big deal okubeera nga ateekebwa ku show ne Lil Puzzle? Kati ekintu kye mulina okumanya ku Hozaambe, Mukama ya mu blessinga nti Abannakenya, crowd y'Abannakenya baategeera nnyo oluyimba olwo okusinga Abannayuganda. Abannayuganda twesa nnyo wansi. This boy is having only one song, but this song is very big when it comes to the Kenyan community. Now the artist yali agezako ku pitchinga mu Kenyan community, which was not going to disappoint because of Adela balaga interest nti bagenda kujja. Not until now the news has come out that he's not coming to Dubai. We don't know what is going to happen to the event which is happening olunaku olwaleero. So Hozaambe alina ne shendala gye tulina okugendako naye e Qatar in October. Same thing, twabala audience y'Abannakenya because the Kenyans love this song so much to the extent they are willing to pay money to come to Ugandan events okubeera nga balaba omwana ono ng'ayimba. So eyo ye advantage omwana ono gy'alina bw'aba ali ku show nti yatapinga mu audience y'Abannakenya abamuleetedde okubeera ng'afuna this international gigs okubeera nga alinnya ennyonyi. So ekyo Hozaambe nawe njagala obeerewo ng'okimanyi nti your greatest achievement oba milestone oba kyolina okwekwatako nti olina international audience y'Abannakenya, kyobula aba promoters ababeera bakuteeka ku shows zaabwe. So Hozaambe ekyokugamba nti no ba promoter bamukozesezza, that will be a big statement because the promoters tried what they can okulaba nga Hozaambe abeera ku nnyonyi because bamugulidde ne ticket gy'abadde alina. Singa ekyeza Hozaambe obeera okidisputing nti ticket tebaagikugulira, then awo kyandibadde it's evident nti ba promoter bakozesezza erinnya lyo okubeera nga bagezako okupuulinga numbers. But obuzibu bonna kati bulina kubeera kwani because the promoters bakola ekyabwe in time. They pay the ticket, they pay the visas early. Hozaambe yawaayo passport waddeera kuba nti Hozaambe when you know okwagala otunuliremu nti in the business you're in, passport eno bandikikoze nga pazaali esukka emyaka 18. Ekyo management yo yali erina okukitunulamu because ekyo kikyali awo. The question would be, when you come to Dubai, are minors allowed to enter the bar? They are not. If your passport is below the age of 18 years, then you cannot even enter the bar. Kati ekyo nakyo challenge. Actually, tulina an event with Hozaambe in Qatar. Ensonga lwaki twateeka Hozaambe ku Qatar eri gye mbanyonyodde nti alina audience y'Abannayuganda, I mean y'Abannakenya abamwagala. So promoter we Qatar kikukakatako okumanya Hozaambe anaayingira ebbaala okuperforminga because in Qatar ate it is very strict. Everyone who enters, you must put your permit or your ID ku mulyango okwaccessinga the club. Qatar kiri strict. Kati Qatar njagala ekyo mukitunulemu nnyo. Will a minor like Hozaambe, because he's making 18 years in December, will he manage to enter the bar to perform when he's 17 years? That is a question that we should all ask ourselves. How is he going to get a visa to come to Qatar
era nayo procedure bamwetagisako okubeera nga yeetagako guardian agenda okumuwa accompanyinga, which is going to be costly for the promoter. Ekyo promoter wekata njagala kitunulemu. Now this is something ku side ya Hozaambe management yalina okuforward seeing